Abantu balumiriza banene mu poliisi olugambo wamu n'okwekovana n'ababbi mu Kampala saako n'okwogereza abagenzi ku poliisi okuwaaba emisango olwe bamaliriza nga babivuddeko. Bino bibadde mu lukungaana oluyitiddwa omutabaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu ggwanga Fred Yiga ku ssomero lya Nakasero Primary School. Abantu mu Kampala bajumbidde olukiiko oluyitiddwa omutabaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu ggwanga Fred Yiga lwatuuza ku ssomero Nakasero Primary School mu Kampala. Olukungaana luno lugendeddemu okulaba nga abantu bamubuulira abapoliisi abonoonya ekifaananyi kya poliisi nga beekobana n'abamenyi b'amateeka naddala bannyugunya. Tulina obuzibu bw'amaanyi nti bwe mukwata abaana bali mubatwalayo tebabandaala nga bakomyewo ku street. Omubbi yajja ku mukyala essimu n'adduka mpola mpola nga poliisi bweri. Tebasobola kukwata omuvubuka eyatwala essimu. Era nkubuuze oba traffic takkirizibwa kugoba mubbi nga akasawo ku muntu. Kubanga kati abeero si n'abamu ku bannaffe ngansi ffe ffennyini twafuka bakifeesi ffe tubawa guidelines ate ffe tubajjayo baba bakwatidde. Kisanja atulemesezza emirimu. Kisanja agamba IDP yakutuma akwata abantu. Aba flying squad bammwe abasinga bakolagana n'abamenyi b'amateeka. Ba DPC kati okwali badde omugamba nga akutegera ti omugambe omuntu agamba oyo yali pendinga oba yalokoka. The police force has remained with the disease of causing insecurity other than enforcing peace and making the citizens feel secure. Abafesi bali balina bakamanda baabwe ku sipesi nga bafula omaka buli ddakiika we bava ne bakkirira wansi n'omukwatako n'akugamba ate onontwalawa. Balumiriza abanene mu poliisi abasibye bakifeesi mu Kampala nga ne banokoddeyo Afande Anatoli Muleterwa wamu ne DPC wa poliisi ya Kampala Mukadde Muhammad Kirumira. Ne tumutwala ku poliisi teyamalayo dakiika 30. Muleterwa yamuta nga takoze na setimenti nga n'amulumiriza waali n'akaaba babiri nga tebalina boondi. Ekyokubiri tulina DPC waffe Old Kampala Kirumira bwe yafuutuka waggulu maze kukwata bakifeesi yagenda n'ayingira zisukali 18 n'epikizi nga 10 n'ayingira amahoteri g'abantu. Gwasiŋŋaana alya emmere gwasiŋŋaana akola kino gwakwata naye nga bakifeesi buli mwezi besondamu emitwalo 10,000 ne bajambusa waggulu. Abalala baagala poliisi enoonyereze ku ggala gye ziri ku luguudo oluyita Katale wa Kiseka era nga bategeeza Yiga nga abapoliisi banne bwe bagenda okumulwanyisa olw'amazima g'alina okutuusa nga mukama we amukyusiza. Abawagira ebikola ebi muli mu lumwe, abaagaliza Uganda obulungi muli muno mutudde. Si butuyamba otugirewo Yiga mwenna mutudde wano. Kaakati bwe mwagala tukireke bulesi bwe tutyo olw'okuba tugenda kutya okuva mu bifo tujja kubanga eggwanga lino tulitemeddeko ettaka. Alagidde omumyuka w'adduumira poliisi mu Kampala n'emirano SSP Ezekiel Emitu okulaba nga anoonyeza ku bapoliisi aboogeddwako. Poliisi y'e Kampala egenda kutandika lwaleero okukola ku nsonga ze tuwulira. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Gano ge mannya amalala agatumibwa abawala mu kika kino: Nanteza, Nabakka, Nabicu, Nakaweesa, Nabaggala, Nakalembe, Nakabiri. Olunaku olw'enkya lindirira amannya amalala agatumibwa abawala mu kika kino.